Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'osinzira okutulabira bino bagiyita There is Still Hope. Wali mu ggwanga Uganda na wali Mutaramayanja tukwagala nnyo. Kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi olw'obulamu bw'otuwadde. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo oyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mwe tusabidde. Amiina era amiina ddala. Leero njagala tulabe ebintu 7 by'olabirako nti omuntu ayina eddogo. Witchcraft. Ebintu 7 eddogo lye bireeta mu bulamu bw'omuntu by'obadde tomanyi. So n'obiraba ndowooza kijja kuyambako okunoonya Katonda. Ajja kusoma ekyamateeka ekyokubiri oba olwokubiri 18 yonna ayogera ku ki kye nkugambako wano. Kakati ebintu 7 ebyo byolabira eddogo bye bireeta mu bulamu bw'omuntu ekisookera ddala struggle. Struggle mu Luganda kye kyokulafubana. Buli kimu kiba kyakulafubana. Oguba mulimu gwa kulafubana. Teri kintu kitambulako mu ngeri y'obadde okisuubira. Obeera weegomba obufumbo bw'obufuna buba bwa mbirigo. Kyonna kiba eby'omubiri okusaba kwa mbiri buli kimu. So ogenda okwesanga nti okulafubana kuyitiridde ki obungi mu bulamu bwo. Nokibeereko mu sekite naye buli wamu laba ng'ebintu byonna biba byakulafubana nnyo. Ekyokubiri mu Luzungu bakita mind bondage. Sitaani eddogo lisiba obwongo endowooza bagisiba nga tosobola kulowoozako kintu kirungi kubanga olutalo lwa sitaani luli wano. Devil's battle is always in your minds. That's why there's a saying, an empty mind is devil's what? Workshop. Kasita sitaani akwata obwongo bw'ati guno okulaba nga ebintu byonna by'okola bikusuula mu buzibu. Ebintu byewali tokola byonna nga tebyokola. Naye nga byonna bigenda ne bwe bakugamba nti ekintu ekyo nno kigenda kuleetera obuzibu gw'oba tobiraba. Ekintu ekyo kigenda kuviiramu kino ebyo bino obwongo bwo bwa buki bwa busibe. So eddogo lisiba obwongo. Ekyokusatu omuzungu akita manipulation oba being deceived nti omuntu aliko eddogo alimbibwa mangu. Alimbibwa kintu omuntu najja n'akusomeramu n'eddiru gy'olabira ddala nga tekiri nayo n'okkiriza kuba liddogo yesita n'ayagala ofiirwe buli ssaawa. Ebintu byonna ebigenda okuleetera okufiirwa ogenderako n'ebintu byonna omuntu byagamba nga bikulabula oba olowooza bakulemesa. Kitegedde? So eddogo lireetera omuntu okuba ng'ali bwetolaba abaana bagenda mu ssabo omuntu aba muyivu ng'alabira ddala n'omusamiza kyamugamba tekiriiyo nini olaba ng'omuntu akkiriza. Bwetolaba nagana agakanisa gano ag'abannabbi b'obulimba aganenaago okitegera omuntu ogolaba omuntu wa P3 n'alimba lekikyala. Ekintu lekikyala naye kyalabirako ddala nti kino ekintu kya kisiru nino lekikyala nakkiriza. Why? Nti liri eddogo libeerako n'amaanyi. Jjukira obwongo baba baabusiba. Kakati oba osobola okuba ng'olimbibwa mangu. Kabooyi kasobola okujja ne kakufera nga amazima olaba booyi n'akulimba n'ajja n'ekisumuluzo ng'ekisumuluzo kyaleese omanyi wali ekkufulu ezirina ebisumuluzo biringa eby'emmotoka. Nagamba nti n'emmotoka nnya. Naye ngo akugamba olabira amala kuwa lubuto nogaba kikyali kyannimba. Eddogo nalyo lireetera ebyo. Ekirala lireetera kye tuyita strong addiction. Emizibu gy'okuvaawo gye wali tolina. Ogenda olaba okwematiza kufuusa ekizibu. Ogenda olaba obubbi bwe wali tolina. Olaba obulimba bwe wali tolina. Olaba obwenzi bukufuukidde obwenzi. Mukasa olaba ekintu kyonna nga bakyambazza sikaati ne weguba muti. Ne nga bagwambaza sikaati lisosooka kukebera olaba bamuti. Ne weba mbuzi. Muli waliwo obwenzi obutuuka level nga eddogo lyennyini eriwedde emirimu. So eddogo lisobola oleeta omuze. Muganda wange n'osaba n'osiiba ng'omuze gulemeddewo.
nga weetaaga buyambi okuva eri omuntu ow'omwoyo akusingako ate nga mutuufu. Ekirala okwo kuba nga weeyogeza wekka. Awo gwe kaabwe nali ng'omuto nalabanga maama awedda ng'akyalo ng'atambula ayogera yekka. Namubuuza ne maama, lwaki otambula oyogera wekka? N'aŋŋamba, kula olabe. Amazima nange natambulako nga neeyogeza nzekka ng'ebizibu binsusseeko. Naye embeera gye mpitamu ne ntambulanga naye gwe kankubuule gweyita mu kkubo olabe. Abantu batambula boogera bokka. So abamu bizibu naye abamu ddogo. Omuntu atambula nga ayogeza yekka naye nga kireeteddwa ddogo aba tali ye alaba alina gw'ali naye. Banyumya n'aseka. Ntera obbalaba ajjayo abo baba n'ebitabo newafuna ssente agenda ku dduuka n'agula ekitabo ne peeni n'awandiika waliwo gwe nalaba oba yali manager oba yali kisimanyi nakumanya naye bwe baamuloga buli ssente gy'afuna agula bitabo mbwe abalansinga kimanyi kakati guno omusaala gwa mwezi guno banaye era omusanga byonna byayogera byekuusa ku bwa manager. Namulaba bamulaba simanyi ali traffic officer ayimira mu kkubo wakati n'atandika oziragira mukwate eno kati gwe totomera muno ngenda kuvunaana over speeding. Leka lyo sitani alina ettima. Sitani alina ettima gwe kankubuli. So bambi baba balina ensi gye balimu. Baba balaba balina be boogera nabo. Kati gwa omulamu gwaba takola ki? Gwaba talina kyalaba. Example endala mubeera mu kkanisa abantu babaako emizibu nekitandika okunyumya. Okitegedde? Jjo giba gibalaba. Wagiri mu nsi yaki? Ya mwoyo. Naye kati gwe batogiraba oli mu nsi ya mubiri unless nga ogenze mu nsi ey'omwoyo naawe sobola okuba nga ofuna okubikkulirwa okwo. So abantu abamu batambula nga bambi boogera bokka naye nga ddogo lyeriboogeza. Ekintu ekirala waliwo okukona, stagnation, okuba nga tova mu kifo, stunted, okukona. So okona mu by'omwoyo nga tova na mu kifo, osobola okukona n'ebyomubiri nga tova mu kifo. Nga mulokole oli ku ddaala lyerimu mu kusaba. In fact ate kyokola odda n'amabega. Eddogo kyeri omanyi sitaani kyakola oba eddogo kyerikola otambula step emu mu maaso. Era osobola okukola amagoba ga 10,000 enkya n'okola loosi ya 400. Leero n'osanyuka fana leero nkoze ku magoba enkya nobeera mu maziga 4 naye ng'ate nenkola ne loosi engeri gyezeemu otula wansi gwenyini weevuma ndi musiru n'abantu bagamba ne gw'oli kisiru. Kale nakyo wakikoze kyaki ng'era wabadde ng'oba tokimanyi jjukira minds are bound. Ziri mu bondage. Endowooza ziba zaakwatibwa. So oba toweeyongerako mu mwoyo obeeraawo ne mu mubiri oba wakona eddogo oli kukonya ate eddogo terikukkiriza kubaako step gyewe era maisitaani muyaaye nakolako step emu maaso 2 3 nodda emabega 10. Kale akukkiriza okutambula ng'odda emabega naye aba takukkiriza kutambula ng'odda mu maaso oba odda emabega paka awamu gw'amanyi naye ebyokusonga mbeere awabaawo ekikyamu takkiriza alwana. Naye Katonda waffe mwesigwa kasita okkiriza n'omuwa obulamu bwo ate n'omukwasa olutalo n'alulwana. Entalo zirekere Katonda mulokole tojja zisobola. Gamba Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange mbukuwa kubeera omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda wano tusabidde. Amina era amina ddala. Bannaffe abali ku TikTok n'emikutu emirala ne Facebook tuwali twogera ebintu eddogo bye bireeta mu bulamu bwo by'obadde tomanyi. Kisookera ddala tukiyise struggle oba okulafubana mu bintu byonna mu maka mu by'omwoyo n'ebintu ebisigadde. Ekyokubiri mind bondage, obwongo buba busibe oba tokyakolako kintu kyonna
in your understanding. Ekyokusatu, manipulation or being deceived. Nti eddogo lino likuleetera okuba nga olimbibwa n'ekintu ky'olabirako ddala. Boy asobola okulimba, basobola okulimba ne bakusuula mu financial problems kubanga eddogo lireeta ekyo. Ekyokuna, strong addictions. Nti eddogo esobola okuleetera omuze omunene omuzibu gw'okuvaawo. Ekyokutaano, seeing strange things. Otandika okulaba ebintu abalala bye batalaba. Okitegedde? Ebintu abalala bye batalaba. Ekirala, talking alone physical. Otandika okuba nga weeyogeza wekka. Okulaba oyitawo bala. Ezo sente ate muziteeke mu bbaga oba obuwumbi 2 mubuteeke wala gano. Musajja alina kutambuza bigere ali kunyuma buwumbi 2. Kati gwe muzeeyo oba obiraba naye nga physically tebikola ki tebirabika. Kale n'ekisembayo, stagnation and stunted growth, spiritual and physically. Okona mu mwoyo ate n'oba nga tova mu kifo kimu mu by'omwoyo ate n'ebyomubiri. Point gye mbadde sinnyonnyodde wali ey'okuba nga olaba ebintu ebitali bya bulijjo. Obeerawo n'olaba abafu, obeerawo n'olaba emisota, obeerawo n'olaba emizimu. Kyokka ffe tuba tetubiraba. Ndabye omuzima asobola n'omuntu ng'atandika alaba ebintu ebikuleetera okweraliikirira. Oyo amaanyi g'emagombe gaba gamuyita abaako eddogo sadida. Okitegeera? So muba mulina okuba nga ate mumwanguwira omwana wa Katonda omulamu amusumulule. So byebyo ojja kusoma ekyamateeka ekyokubiri 18 ate ndowooza Mukama ajja kuba nga ate akusumulula kubanga mu maaso ga Katonda tewali ate kimulema. Kaneetooloolemu katono nsobole okuba nga nkomawo, nkwagaliza olunaku olulungi. Beera bulungi ate era weeraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.